abatema amajambiya abasinga babasanga batambula bulamu. Obuzo bw'emisango bw'abayingira mu nnyumba tekubadde bungi nnyo nti babajja ne naye abantu be basanga nga batambula emirambo gibeera mingi mu kitundu kyaffe. Wiiki mabega ennaku wiiki omwezi guli oguwedde bafuna abantu baffe 2. Muwala omu yatemebwa ebiso ate n'amalizibwa ne bamusobya nabo oleka nga bamwambudde, omulala ne bamutemaatema. Naye ng'abantu abo ate tebaali ba bitundu byaffe, tetumanyiwa gye babajja, naye nga tugezezzaako okulaba nga tukola ku nsonga ezo. Tubadde n'obuzibu bw'abantu bano tubadde tuyita abeerudde. Ekigambo ky'omwenge kibadde kibazisa okunywa naye ennaku ze balabika kuva lwe twayogera balabika batandise okugenda nga bakyusaamu olaba mabaala n'osimalangaalwa naye n'oyagala omunenyeeko nga tulina ngeri gy'omutandika kubanga bagamba tetubalinaako buyinza. Akati okuva mu Gwomunaana bakatta abantu 8 abakyala n'abaami basanga batambula bakozesa bijambiya. Omuwala bamutta ate n'okunyola ensonga bamunyola. Leero ekitundu ekyo woolaba wammanga awo n'okwambuka bwe tutuukirira olukubi wakufiirawo abantu abawera 5. Awo naddala woolaba oli omuwala bamusokoola awo wammanga. Tulina ebizibu bingi nnyo olw'ebitundu ebinene nnyo ebigazi ebitaliimu bantu kubanga bwe tugenze tusipootinga bwe babbira abantu bawaitira abantu baffe tewali bantu basulawo. Lusuku lunene, waliwo emiti, waliwo ki, waliwo wano, waliwo wammanga wali eri, waliwo nawali ng'okkirira mu Kasenyi walinga ku paalo naye era wogenda okutunulanga era wonna tewali bantu. Tukubiriza abantu baffe okubeera nga basalawo okuteekawo security rights era nga tulina enteekateeka ey'okubeera nti tuteekako emiti gy'ebitaala, tuteekako amataala kubanga twakolaganye ne chairperson w'e Wakiso Mami Ssemuju ne Sakkaawo ne tubagamba nti ssente ezaffe eza property tax bazituddize tusobole okuteeka ebitaala ku muti oguli mu kitundu kyaffe. Tusuubira nti wanaabeerawo ebitangaala ebitundu ebyo bibadde bikwata ennyo abantu okusobola okwekwekamu n'abatuyambiddwa. Tusanyukiddemu tusobola okuzaala kubanga bano abeerodiyo we bali, abakola ku ba UPDF we bali, abantu boogedde ebizibu byabwe babiwulidde. Kitegeeza eyo ensonga tujja gisalira amagezi kubanga ffe tubadde bw'obeera n'obukuumi oyinza okwebaka n'olannama anti olowooza abeerodiyo aba UPDF gye bali, abapoliisi gye bali, naye nabwe banaaba babagambyeko bajja kutwala mu maaso omulimu gwabwe. Ne poliisi eyongeremu amaanyi naye nga tubadde tukola. N'ekirala twasobodde okubeera nga tufuna security committee abavubuka 30 nga baliko n'abaami abakulu abatwegaseeko abeegaseeko ne poliisi okusobola okubeera nga tutambula nga tukuuma ebitundu byaffe. Bakyali bweru naye kibadde kibijja kinene kigazi nga abasinga basuleyo Kazo Nansana naye nga bajja nga batubukunya abantu b'eno bonna. Naye tugezezzaako okulaba nti abantu bonna tubakwata. Abasinga tubakutte era bali mu makomera. Naye nga muwulira twafunyeeyo kati bano abagenda be twasembyeyo okwata. Nagenza okukitegeera jjo nti omukyala ow'omumenyi w'amateeka omwali mu kkomera yagenze n'atuukirira omukyala omu gwe bamenya ne babba TV era bamutuma n'okumutema omukono wano nga baggalamuwa ssente agaana okugenda mu ki okuwa obujulizi. Era omukyala yali afunye ssente ezo nga tayagala agenda mu kooti. Tubasaba abantu bano balina amagezi gonna okulaba nti bafulume mu mukomera naye mukolagane naffe. Temugenda ne mufuna obusente buno obutono. Na abakulu kuva mu poliisi mu bitundu ebya Bulenga tubaddeko ne community engagement, tubaddeko ne meeting n'abatuuze and we are so grateful okulaba nga tutema empenda ekituyinza kukola okuweza ebyokwenda bitundu bino. Ennaku eziyiseeko oba some months back wabaddemu obutali buterenkevu, abantu nga 2 babatta baafa. Kati abakulu basazeewo tujje wano tutuule n'abakulembeze n'abantu ba bulijjo ate baze mu big number tulabe
obuzibu buliwa awonyeta eddagala okusinga ddala batugambye ebitundu ebibadde bikyamu dark spots ne batugamba waliko abantu abanywa enjaga abaliko abantu abayingirira amayumba ekiro ne bakola ebyokuba n'ebintu ebirala ng'ebyo naye kati tujja kuva wano naffe tuddamu tutuula tulaba nga tuddamu kunyweza mu byokwerinda okusinga ddala mu measures zaffe nga patrols ate abantu badde nga tubagamba ebyokwerinda oba foundation security oba security esookerwako etandikira ku muntu wa bulijjo omuntu wa bulijjo ateekako ettafaali ddene ku byokwerinda ate kimukakatako okukolagana n'ebyokwerinda kubanga abantu ba bulijjo babeera mu kitundu kyonna mu ggwanga naye abyokwerinda nga abapoliisi n'abamagye tbayinza kubeera mu every village kati nga tubagamba mu ggwanga tulinamu security threats eza terrorism babeere bulindaala batuwa information ate bagituwe mu budde naye n'ekirala singa omuntu ajja mu kitundu kyabwe nga tebamumanyi aze kupangisa ennyumba oba ne balaba ene material ekintu nga tebakimanyi oba baaga oba flaska oba ki batuwe information ffena byokwerinda wano tubawadde information enamba zaffe z'amasimu z'okukubako obudde bwonna ekiro n'emisana singa balaba ekintu kyonna nga tebakitegeera bulungi batuwa information naye tubagambye nabo nga bantu nga batuuze babeere nga balina personal security nabo bennyini mu maka gaabwe banyweze ebyokwerinda ekyokulabirako ng'ogenda kwebaka sooka okurositekinga olabe olugi olugadde bulungi ate ng'ogenda wako ekiro ogenda muntu omu oyita kkubo ki waliko amakubo makyamu kati ogenze essaawa meka olumu omwana omuwala ova mu tawuni kukola n'ogenda waka ssaawa 7 za kiro ng'otambula ng'osanze bodaboda ng'egenda ekiro togimanyi teri ku siteeti gwenojja n'olinnya ne bakutwala omuntu aze mu kitundu kyammwe aze kupangisa ennyumba tumumanyi yavuddewa ayinza kuba mutubi wa ADF ayinza kuba muntu mukyamu ayinza kuba muntu mutemu naye ekikulu nga tugamba tukolere wamu nga ttiimu kubanga agali wamu gegali enyama ebyokwerinda bwe twajjira mu bukulembeze byali bibi nnyo ng'era bwe boogedde nti kumpi buli maka 10 nga galipootingibwa nti bagagula ne bayingira naye kye twasooka okutegeera ababbi bakozesa bukodyo ki ababbi basooba n'ayingira mu nnyumbayo n'akola kyakoze n'atuuka kuvaamu n'agenda nga gwe naawe alina nyinibaka mwoli weebase bwe twategeera obukodyo obwo obw'okugula amayumba nti bakuza buwaya ne magnet abantu nga basiba bateeka ekkufu ku bubaati buno naye nga tebateeka kufu ku binyolo ekyo bwe twakitegeera tukisomesa abantu tukubiriza abantu bateeke ekkufu ku binyolo naddala ebinyolo ebya wansi kubanga omuntu talina bwakiteteekanya neeno waggulu ku ttoopu neeno bw'aba olina obusobozi naye ng'ekisinga obukulu kuteeka kufu ku binyolo kati okutwaliza awamu feesonga tuli seefu obumenyi bw'amateeka obutonotono obwo tubulwanyisa era tukozesa ki twateekawo bukiiko